Honorable Henry Musasizi. Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde, Minisita w'ebyensimbi Henry Musasizi yayanjulira eggwanga embalirira y'ebyensimbi ey'omwaka 2026-2027 nga yali yabuse 8 n'omusobyo. For the year 2026, Okusinziira ku mbalirira eno, obuwumbi 600 n'obukadde 60 ze zaateekebwa mu byenjigiriza nga zino zaagendererwamu kutumbula nkola ya bonna basome ku mutendera gwa primary ne senior, ensoma y'ebyemikono kw'essa n'ebirala. Gavumenti era yateeka ensimbi obuwumbi 1,210 nga zaakwongera okunyweza obutebenkevu bw'eggwanga nga zino zaakuyambako mu kutendeka eggye ly'eggwanga, okuteeka ebyuma mu malwaliro g'amagye, okulwanyisa obutujju kw'essa n'ebirala. Ab'ekibiina ki FDC bakubye ebituli mu mbalirira eno eyafulumizibwa nga bagamba nti teyatunuulira muntu wa wansi. Bagamba nti ensimbi ezaateekebwa mu byokwerinda zaakudiibudda nsimbi za miwa musolo. Zino trillion 10 ze batadde mu mbalirira, ate nga waliwo n'ezo ze bagenda okusaba eza classified, omuntu wa bulijjo zaatateekeddwa okumanya, n'endala ez'ennyongesereza mu supplementary nga badde bakikola. Kikulaga nti budget y'ebyokwerinda ejja kubeera mu trillions, almost ezaagala okuwera trillions 2, ate ng'eggwanga lyaffe teriri mu lutalo. Bategeezezza ng'ebintu eby'enkizo bwe bitaasoosowazibwa kyokka ssente ne ziteekebwa mu bintu by'okwejalabya. Ensimbi ezaaweereddwa amaka g'omukulembeze w'eggwanga ne gibuli kati zikyayogeza bangi ebikankana. President Museveni bamuwadde obuwumbi 75 obw'okugaba, ne bamuwa obuwumbi 56 obw'okutambula wano mu ggwanga. Kyokka ayina abamyuka ba RDC mu buli district, ayinamu omuyambi we n'abamuyambako ba RDC, ba deputy ne ba assistant. Ffe tulowooza bano basobola okukola omulimu gwe yandibadde akola. Robert Centenary nga yamyuka ssentebe wa FDC ategeezezza ng'ensimbi zino bwe zandibadde ziteekebwa mu bintu ebiyamba omuntu wa wansi. Budget eno eya President Museveni gy'akozesa okugabira abantu ssente, mugende mulye ku muwogo, mulye ku nnyama, bwe tuzizaayo mu budget zisobola okutuwa amasomero 35, ng'ezo ze gombolola 35 ze tusobola okufunamu amasomero ga Seed Secondary School. Bw'olaba ssente eziteekawo Health Center ey'okuddaala eryokusatu, Health Center 3, UGift ebadde efulumya wakati wa $7 n'akawumbi kamu okuzimba ago amalwaliro. Kiba kitegeeza bw'okwata obuwumbi 75 ago ge malwaliro 75. Kyokka bano basiimye gavumenti okulowooza okutereeza ebyentambula mu ggwanga, wabula ne basaba enguudo z'omu byalo awayisibwa ebirime nazo okulowoozebwako. Ekyo kyo tukyaniriza, naye ate enguudo eziri eyo mu byalo, eyo mu nsozi, ezisobozesa omulimi, omuntu wa bulijjo okutwala ebyamaguzi bye, ebirimu ebye mu katale, ate zo muzirese nga temuziwadde ensimbi. Centenary asomesezza ababaka ba Parliament okusalanga ku mbalirira eteereddwa mu bintu eby'okwejalabya naddala nga ziyita mu maka g'obwa pulezidenti. Bw'abagamba mwe mukyasinza okwonoona ssente ate nga mutwala pasenti 1.5, lwaki temusala bajeti ye naye ne mumulagako ku nkola? Nti ekituufu kiri nti essente we zisaasanyizibwa obubi ate si ye Parliament, naye mwezo sectors zotaddewo ezo ssente za donation obuwumbi 75. Ono era ayagala Parliament okuyisa etteeka erikugira abakozi ba gavumenti okujjanjabibwanga emitala w'amayanja, ssente ezandikozeseddwa ziteekebwe mu kutumbula ebyobulamu mu ggwanga. Singa ezo ssente tuziteeka mu malwaliro ga wano Uganda, ffenna ne batujjanjabira wano mu Uganda, ojja kusanga nti abakulembeze bajja kuteeka nnyo essira mu ebyo ebifo bye bajjanjabirwamu wano mu Uganda.
ayagala okugenda wabweru w'eggwanga akwate mu nsawo ye agende yejanjabe kubanga essente ya muwi wa musolo. Embalirira eyafulumiziddwa yakutandika okukola nga lumu omwezi ogujja kyokka aba FDC bagamba nti mpaawo kintu kyonna muntu wa bulijjo kyagenda kuganyulwamu.